ADTV jimbaniriza akadde kano mwasibye mutya abanange muli mutya Florals Secret esangibwa Mengo Velosh Cafe eri Makindi abali Makindi mugende ku Velosh Cafe mugende mu supporting na pija Florence owa Aromatic Entertainment ate mwabali Mengo mugende ku Florals Secret obotikya na pija Florence bali Mengo mugende mu supporting mugende tuke Mengo wabuze Florals Secret tojja kujibulwa Embeera mutabani wa Chosen Becky sinungi mu Ddwaliro Embeera simbe Embeera sinungi Embeera Chosen Becky mukazi watu ali Amaziiga mbina masao akugamba ensonga za Amaziiga mune baweza kati weeks bbiri nga bali mu bufumbo badia bano bali batya eggulo baweza weeks bbiri mu bufumbo obutukuvu Mukama yongera okubakuumira awamu nabo bakuume obusoga avunvuwe Amaziiga wa busoga ne ine bantu Jovia Motesi munanke information yebaweza weeks bbiri mu bufumbo abo nabo nawe bateekateeka kola kyo kubanga babusaanyawo ensonga zabikazagaana owe UK ndoza mukazi watu ensonga zagaana munange weeks bbiri mwana tuna ebisa tebirwa kukola ki kuwera onagenda okulanga omwezi guwezi kubanga tisatu mu weeks bbiri onagenda okulanga weeks 3 weeks 4 akugujja kuba mwezi kwegamba munange ebbanga terirwa kola ki terirwa hakuwera bagita fa ADTV uji Florals Secret eri Mengo kosa ne Velosh Cafe eri Makindi mugende mu supporting bane Velosh Cafe haya kabi mwana bali Makindi bafumba buli kika kya mmere ate yo Florals Secret yo boutique eri Mengo baba na pija Florence aina obuvwazi obwabakazi obuliko baba busawo bugatto byonna ojja kubisangayo bagita Florals Secret eri Mengo Velosh Cafe restaurant eri Makindi munange mwavudeyo ngenze ko sadizeno wa mutabani wa Chosen Becky Embeera sennungi omutabani obulamu sibulungi mu Ddwaliro essaawa zino wenjukirira yalumbiddwa ekisujja abasawo bali mukola kye bali kubanga bafuba mu ngeri ennokola ki okubanga bajjanjaba omutono ekisujja kyamulumbe jjukira maama we tali mu ggwanga Uganda yagenze bweru wa ggwanga yagenze mu ggwanga lya UK yagenze kubanga aperforminga amawulire ga musanze nti omwana alumbiddwa ekisujja era nga taata w'omwana amanyikiddwa nga dictator Amero yasigadde Uganda yali mu kubanga alabira omutono asobole okubanga mundange awona naye ekisujja kyamaanyi nnyo omusajja watu ekimuliko bambi omuto ali mu Ddwaliro embeera y'essennungi omuto mutabani wa Chosen Becky yoyo golengera mu kifuananyi yoyo omuto embeera ssennungi ekirwadde kyamugwiridde kisujja emisujjo manyi nawe bisaba bino giba mingi naddala eri abaana bato mwezi guno ogwa Desemba na bisesinga gitannyo okubalumba ebisaba ebyenkuba jjukira twali twakava mu Novemba enkuba ebadde nnyingi ebiseera ebisinga emisujja giba mingi nnyo mu biseera ebyenkuba mu biseera by'enkuba emisujja giba mingi nnyo oluusi nga omuto embeera ebwetyo bweri akadde kano bagita fa ADTV subscribe batonyigene kale bali mukubanga ogamba abasawo bafuba okulaba nga bakola ki okulabikanga bamujjanjaba bali mukubanga balwana nnyo okubanga bamujjanjaba omusujja ogwo gusobola okubanga haguwona kubanga gumugoyeza nnyo gumugoyeza nnyo kamunguluze kwegamba si byangu Chosen Becky mukazi watu ali mu kubanga alwana asobola okudda asisinkana omutabani ngate shows yadano kubanga aperforminga mu ggwanga erya UK tezina kubanga zigwayo kubanga yagenze ndoza kolayo katuwa katonotono kibategeeza tagenda kumala ennaku eziwerako yagenze kolayo katuwa akatonotono alyoke akomewo kuva UK ajja meeting omutabani ne baba ennaku nga ndabanga agenda okumala nyingi ate nga ayagala kuvaayo mangu ate jjukira ebiseera ebisinga bw'oba wabuukingibwa ng'ogenze kubanga ogenda wasalawo kukola tuwa manga gaagibwiro olina kuvayo ng'ozimaliza tuwa zino olw'ensonga nti ebiseera ebisinga ebitundu ebisinga ebyenjawulo obaga maclubs goba wateesaganya okukola tuwa nago oba okuyimba mu makiraabu ago oba olina okuvaayo ng'okoze eki ng'oyimbye olw'ensonga nti baba bakwesiga
toyinza kuvayo nga toyimbye kubanga omundi oguddako bayinza okugaana okuwa omulimu kakiba kitegeeza Chosen Becky alina okugumiikiriza alina just kukakkana bukakkanyi kyekyokka newankubadde agala okuddeeka okulaba Mutabani kubanga tasobola kubanga avaayo buvi alina okusooka nakukola ki nakkakkana n'asooka n'amaliriza kwegamba gundi diri ze baasayininga n'ebyo bye baakola ki bye baateeseganya kubanga ate bw'avaayo nga tabikoze bayinza obutaddamu wa mulimo kubanga endagaano ze baba bakola aba yakoze ki aba yazisazizaamu nga yazijeemedde kubanga kuzisazaamu kuzikansolinga baba tebajja kuddamu kola ki akumuwa mulimu oba kumuwa show bati bajja kuddamu kola ki bati bajja kuddamu kumwesiga ate jjukira emirimu aba akola ki aba agyetaaga tomanyi ayinza okubeera mu mwaka guno n'ogujja n'addayo e UK naye ati bw'aba atavuddeyo nga tabafoominze kibategeeza nti ogujja tebajja kumwesiga kola ki kumuteeka ku lukalala lwabo be baagala bakole ki bagende mu UK okuyimba munange ebyo bitambulatambula kadde kano ku social media Omutabani si mulungi embeera si nnungi okutwalizaamu naye ng'abasawo balwana nnyo ekisujja kimuluma akussa ne kamunguluze musujja nga omanyi ensonga z'omusujja ezo naye ati Chosen Becky ye mukazi wattu yatidde nnyo ayagalako mawaate kuva UK naye ng'ate tanamaliza mirimu abantu gye bakoze eki gye bamusayingidde okukola ki okuba nga agenda okupafominga kubanga alina okupafominga awantu wanjawulo jjukira eggwanga lya UK ddene alina okupafominga mu bitundu ebyenjawulo kussa ne ku zi shows ezo kwegamba nga omanyi nawe tuwa omuntu wagamba nti omuyimbi oba gamba nti omuyimbi agenze kukola tuwa mu ggwanga erya UK oba Germany oba mu America bategeeza nti agenda kumalayo ennaku eziwerako ennaku nga 5 ennaku nga 6 almost sometimes asobola n'okumalayo wiiki nga nnamba kisoboka ate Chosen Becky aba yadde agenze kukola tuwa siwakudda kati aba alina okugumiikiriza newankubadde omwana amwagala just kasita omwana alina taata we ekirungi taata yabadde waawaka yasigadde n'abato kyekyayambye Chosen Becky aba alina okukola ki aba alina okukkakkana kubanga ne taata w'omwana wabanga waali ne maama abanga akola ki ne maama abanga aliwulirwa kuba maama kale abawanjawulomukko esinga ku mwana okusinga kwani okusinga ku taata Florence Secret eri Mengo Velosh Cafe eri match ni mugende mu supporting Nampijja Florence ku Velosh Cafe baba yamaanyi ya tabu ya kabi mu machindi ya kabi mu machindi baba ya mutawana machindi mu ba mukunja atasera gya kasibe eyo Velosh Cafe gye sangibwa Florence Secret eri Mengo botikya Nampijja Florence mbere bulungi mwera bambagala